Abantu abasukka mu bataano gye buvuddeko baasindirwa amasasi agabatya mu bubbi obwali mu bitundu by'e Nansana ne Zana nga ne gye buli kati poliisi ekyagenda mu maaso n'omuyiggo gw'abatemu abeenyigira mu kikolwa kino. Mu kwongera okumyumyula ebikwekweto bya poliisi okwetooloola ekibuga Kampala, abasajja babiri abagambibwa okubeera abazigu ku Lwomukaga lwa Ssabbiiti ewedde baasindirirwa amasasi ekitongole kya Flying Squad agaabattirawo mbagirawo. Mu kikwekweto ekyakoleddwa ekiro ekyakesezza olunaku lwa leero, poliisi mu bitundu by'e Nakawa yatayizza abavubuka babiri okuli Majidu Sserwooza ne Godfrey Mumbere abadde mu mmotoka y'ekika kya Mark II namba UAR 703T n'ebijambiya ebigambibwa okutigomya abantu b'e Nakawa. Naye mu community policing gwe tubadde tumukola na RCC nga tuyambako era ne information yaviiriddeko bano abantu okukwatibwa yemu yennyini ebadde ekolebwa poliisi ne RCC. So poliisi okutuuka okulinnya akagera abasajja bano ababiri kiddidde okufuna okwemulugunya kuva mu bantu abasukka mu basatu abalumbibwa abasajja bano n'ebijambiya ne babaggyako ensimbi oluvannyuma lw'okubatiisatiisa okubatta. yabba twetaaga ba victims naddala basobodde okuba nti basomatuka obusambatuko buno okujja tukole identification parade okuba nti nno basobola obba identifyinga obwo nabo ne bwongerako ng'obujulizi. RCC w'e Nakawa Anderson Balula agamba nti baakwatidde ababbi bano nga bantu mu maka gasukka 5 be baakatusibwako ebisago oluvannyuma lw'okulumbibwa abatemu bano. Abakozesa ebijambiya, ebiso n'ebintu ebirala eby'obulabe okutemula abantu babadde baakatemula amaka agasukka mu 5 okwetooloola mu Nakawa mu bitundu nga Mutungo, Kitintale, Luzira ne mu Nakawa wano. Bano okukwatibwa tukitegeddeko nga babadde bakayimbula okuva ku mmere Luzira ku misango gye gimu egy'okussa ku bubbi n'obutemu. Majidu Sserwooza ne munne Godfrey Mumbere mu kaseera poliisi yabakwatidde babadde n'ejjambiya eriko omusaayi ogutannaakutegeerekeka oba gwabadde gw'abantu oba nedda. Mu ngeri y'emu poliisi etegeeza ng'omu ku babbi abaasimattuwa okuttibwa mu bitundu by'ensambya bw'agenza kuba ku matu era ng'obudde bwonna basuubira okumusimba mu kkooti abitebye. Omu ku bantu ku bazigu abakubwa amasasi n'atafa era natwalibwa e Mulago yafunye operation olunaku olw'eggulo era nga tulowooza embeera ey'akazigizigi gy'abaddemu yasobodde okuba nti agisukka. Tujja naye mufunako statement mu kyebadde bakola. Ono kubwa amasasi kyaddira ekitongole kya poliisi ekirwanyisa abazigu ekya Flying Squad okulonda abatereeza okubeera ababbi ne kibasindirira amasasi mu bitundu by'ensambya okukakkana nga babiri bafiiriddewo. Joseph Muyingo, Delta TV, Masukulu.